Aliwe bityo munnange amawulire mannya gagenda mu maaso ne mujjukira emisango egivunaanyibwa Nubian Line edi mutwe bikyagenda mu maaso ddala mu Uganda Court Martial era nga bano balooya babe babaganye okuba nga bawoleza mu Court Martial eno ne bagamba muno bagala kuba nga bawoleza mu kooti zino eza bulijjo. Mawulire gasanyu nnyo bategeeza muno mukyala wa Nubian Line amanyiddwa nga Gloria yavuddeyo n'akoppa omukyala wa Bobi Wine amanyiddwa nga Babi Itungu Kyagulanyi era nga yamukopye mu mbeera ndala zonna oneegomba yamukopye dekera okuntunulira because sagala baneegomba gomba yamukopye we yagenze eri gye bakubira ttatu n'akwata naye kuba ttatu wano manyi baida mukyala wo omuntu era kasaba nga alina ttatu oba yalinnya lye oba yakifaananyi kye kitegeeza amwagala nnyo okitegedde era kitegeeza yoyo gwe yasalawo okuba naye obulamu bwe bonna obw'okunsi kuno n'obwo mukama bwabakoze ki bwabamutaddemu. So mukyala wa Nubian Line munnange a give back n'okumisinga ennyo bbaawe Nubian Line ontegeyo nnyo yavuddeyo neekubya ttatu y'ekifaananyi kya bbaawe wano ku mugongo wano era nga munnange ekifaananyi kino kinene nnyo kyavuddeyo nga kiraga love gy'alina eri boyfriend we oba omwami wa taata w'abaana be amanyiddwa nga Nubian Line. Saga mulabire muno omukyalo ono yavaayo n'awangula obwa kansala mu kalulu akakamala kuba nkakomekerezebwa emabega kaawo era nga munnange era twagala omuga congratulations naye nga abakyala mwena muveeyo mukoppe ekintu nga kino okitegedde kasagga oba olina omusajja omukyala nga akwagala nnyo naye waasazeewo tonasalawo sikyo olina akwagala toyina kale onoofuna akwagala fukula muno akoleyo ekintu ng'ekyo kitegeeza love iya nesijja kwogerako ebintu byembimanyi Lawrence Udaiya mugambe kale tomugamba naye mulage love egyo n'oba omulaze egenda okuvaako okumuleetera nga ye Udaiya okwekuba ttatuuyo okitegedde oba ku kisambi wano oba ku mukono oba wati wano ku mutima wano okitegedde oba wano ku mugongo oba wano ku liisa so okuteekayo wano nakuba nerinnya Sir Lawrence naye kati Udaiya yalina amaaso amatono bakati abagenda kutunula ati amaye mukyala wa Lawrence mumanyi naye nga Lawrence Miss Independent akutumiddeko nnyo Miss Independent nawe Lawrence akutumiddeko nnyo Gloria yakusuubiza olusanyango omwezi guno Olivia yakusuubiza olusanyango omwezi guno tekunnagwako Lawrence so fuba okulaba muno wali ogenda mu comment omuterewo akanambako akubireko ayagalira njigabe enamba ayagalira enamba ya Lawrence eri 070 5 mukaaga 7 nkaaga mu mwenda 0 mukaaga 070 mukaaga 7 nkaaga mu mwenda 0 mukaaga ate by the number esembe efaanagana neya pension kwa hiyo naye ndo nankubira nadde manyiya gwe kumbe pension kati byebyo so Miss Independent wetereze Gloria manya Olivia enamba ya Lawrence njikusomedde mutwale out okitegedde by the way nakuzina bakyala batwala abasajja be out so twala Lawrence out omunyumyemu ku mboozi ayinza n'okuwayo ka free photoshoot naga nkwaddeyo free photoshoot ne mukwasaganya naye nga oyagala photoshoot ezakabi oyagala kufuna ebifaananyi byakabi oyoko ate bannafe ba King Montage Studios onasanga wali ku Prime Tower enamba zaabwe ziri 07002 10 oba 0777 023405 bekwate ojja kuba ate bakutusako emikolo n'embaga ejakabi ennyo bagamba ta King Montage we keep the memories to keeping memories zamwe yona jamba muli kale awo tugenda ndozo kuba nga tukoma olunaku olwaleero katukolemu katono nnyo bwe timbadde pozo ya kusoki ebifaananyi kambalage ebifaananyi bya mukyala wa Nubian Line amanyiddwa nga Gloria bwe tukoma tugenda tugenda mu maaso tweyongere batukomaawo kale katukomaawo olunaku olwaleero tujja kuba ate twogera ebirala bingi nnyo nga tukomyewo olunaku lw'enkya.